Abantu bagenze ku kyalo Mbuukira mu division y'Ennyenge Weekwe nga abasirikale bazikula omulambo gwa Mutesi Jessica agambibwa okuwambibwa abantu ab'enjawulo era oluvannyuma ne bamutta ne bamuziika. Abooluganda lw'omugenzi nga bakulembeddwamu Namubiru Laziya boogedde engeri gy'awambibwa agambibwa okuba omutemu eyategerekako erya David ng'amusuubizza omulimu. Yafa waka olw'omwami Daani yamukubira essimu yamukoba ati emirimu giri eno. Daani tutumwidde liina lindi kati emirimu giri eno ng'amukubira amasimu akuba ku essimu ery'omwana kyova amusindikira ssente 5000 yakoba ati ida tujje tukola ebukaye. Bano baddukira ku poliisi y'Ejjinja ne bagulawo omusango gw'okubula kw'omuntu waabwe bwe gutyo omuyigo ne gutandika. Mu maziga bategeeza ng'abawamba omuntu waabwe basooka okubasaba ssente obukadde 2 babalagire bamuziika. Ekyava mukafuna amasimu agandi kakuba ati musindika kuno emiliyoni 2 nti anga bakobera mu mwenda maama waimwe ate mujja ku poliisi bidalema. Saba tuyamba mutuyambe omukyalo ye mutuyambe kuba waffe si yasoose. Bakwatayo omuntu omu yabategeeza ngo yapangisibwa Mutesi Amina eyali akulira ebyenjigiriza mu kibuga Jinja okubafunira omuntu ow'okutta era nabo ne bafuna Mutesi Jessica era bakkaanya obukadde 3 wabula Amina yasooka kubasasulako $50,000 era ng'ono bamutuga ne bamuggyamu n'omusaayi mu kisambi nga bamutugira mu maka ga Mutesi Amina era oluvannyuma basima ekinnya ne bamuziika emmanju wa Kabuyonjo. Kimpitiriddeko kuba naye namumanya ng'omukazi oyo wa lutalo, omukazi oyo tulwanye naye entalo abbye amataka ku masomero buli kimu akyeyingizaamu ssente za minisitule azibbye abonyeza abasomesa paka ku kisembayo lwassa abantu. Poliisi esazeeko amaka ga Mutesi ne Gasodo Nicholas abatutte poliisi ne baziika omugenzi. Abasirikale baziikudde ekifo nga basanzeeyo omulambo era Amina olugulabye n'akaaba. Nakakanda Esther nga ssente w'ekyalo ategeeza ng'okuziikula omuntu ekututte ennaku 3. Abakulu bonna poliisi yonna okuva Njeru Jinja wawawa bonna bakuŋŋaanye wano n'omutemu mwennyini nga bamuleese n'atutwalayo ne bamubuuza kajojijoji w'ebibuuzo nga bw'abyanukula nakkiriza bwe bamutta ye ne David ne bamugamba tutwale gye mwamutira ne bamutwala mu nnyumba muli mwe basula abakozi. Ye ssente wa division y'Ennyenga Pastor Bam Moses Waiswa asabye amateeka gabakangavule. Kibi nnyo kino ekikoleddwa kibi nnyo ddala. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kiira James Mubi akakasizza nga Amina Mutesi yali akulira ebyenjigiriza mu kibuga Jinja we yeenyigira mutemu lina obutereevu n'abantu abalala era bw'ati asabye abantu okwewala okusaddaaka bannaabwe olw'ebyenfuna n'obugagga. Amateeka aga Uganda tegakkiriza kusaddaaka muntu. Omwogezi wa poliisi Musazi wa Irene Butoto agambye nti yatta Mutesi aliko n'omukyalo omulala Nakaziba Kasifa gwe yatta e Buvuma. Ettemu eryakolebwa e Buvuma district mu Sezibwa region naye nga poliisi ya Sezibwa tetunnaba kakasa nti oba bano be bakutte balinako akakwate. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.